Can I make a prayer? Do you guys honor God? Just twebaza actually. Okay, katwebaze Katonda. Nebo kutembea umuza mukateni. Kwata musona. Kale banange, in the honor of our special gift, you a gift to this nation. You a gift to, you are homemade, right? Ovudemu wetakulidde kana mabata, katwebaze Katonda. Mukama omulungi tukwebaza olwaspice them. Webale ebirungi by'omukoledde. COVID abadde muzibu. We no longer take birthdays for granted. Babaganda baffe bangi bafudde. Naye mu COVID abadde omuzibu ate ye Diana has been prosperous. Tukwebaza olw'obulamu bwe, mwongere ebirungi, webale by'omukoledde. Era Bayibuli egamba nti wawonya abagenge 10, omu ye yadde okwebaza. Era yadde okwebaza n'omubuuza, where is the 9? Were you not 10? Because you are back to say thank you. Wanera Dara. Okama, we are back to say thank you for the good music, for life, for friends. Abayimbi babeeranga 10 every day mu studio. Omuntu okuyitamu n'ajjamu omutwe nga tasamidde nga mukono gwo, we thank you. Tukusaba emyaka emirala mingi nga Diana is prosperous. Bali manager Roger for being good and genuine. Tukweyanziza ekirabo ky'omwana ono nga buli abadde ku birthday ya Diana agibeereko ng'aweza emyaka 5, that you give us more life, Lord. Tukwebaza era tusabira ne industry ya Uganda yonna, ddala art industry. Mukama wewe kakuba amanyi naye tugikwasizza. Tusabidde future